oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. N'abaana wano betusabira nga baddayo ku ssomero era nakati nkyabasabira tusaba Katonda ateekewo ekisa abantu nga beeteekateeka okuzaayo abaana masomero. Emyaka 2 ng'abaana batudde, abamu boonoonese, abamu bazaalidde ku luggya. Kibadde very worrisome for the parents. Naye twebaza Katonda nti pulezidenti aguddewo amasomero enkya abaana baddeyo era abantu abafuddeyo okwegemesa mwongere okukikola. Abaana baddeyo basome ate Mukama ayongere okuteeka ekisa ku ggwanga lino n'abazadde babeere n'obusobozi obuweerera abaana. Tuyinza kubeera nga Katonda akozesanga bwankozesa Sitaani n'atalwana. Abantu balina kumanya buli eyeegomba okozesebwa Katonda. Yes, it's beautiful, it's wonderful. Abantu bakumanya obeera waalinnyo, obeera wattutumu, but that is part of the package. So yeah, kibadde kyangu naye nga tuyimiridde tugenda maaso ate mwatu ekyewunyisa sina bitterness yonna. So yeah, we are moving forward and I don't want to even waste time on that. Abantu balina okumanya the other side of the story. Singa nali nsirise busirisi awo kyandiwadde opportunity oli alimba okwongera okugunjawo stories ezitali ntuufu. But if they hear the other side of the story, baba basobola okwesalirawo. So I think I had to respond. Of course, singa abamu bali bagana ndibadde nsirika. Nkimanyi bategeeza ekyokusirika naye bw'osirika nti era oli abakwonoona abatasirise. So you have to say something and I did my best and I wish him the best. Application. Yeah, application kati gino emyaka ejjaffe tubeera bantondo. I'm 51 years old. Ensingira bye ntunulira omuntu alina kyabaza ate alina kyabaza aba anyiiza, you know. Yeah, kubanga abamu kyetuli kubanga tukikoleredde. Tetwasituka busitusi n'okola otya tubadde Bulaaya tukubye ebyeyo tunoonyeza ssente n'okola nnyo ate n'obeera pastor. So yeah, applications nyingi nnyo naye nga bambi nsaba omuntu okubeera genuine so si kubuuka bubuusi ng'alowooza nti byangu kuba kyendi nkikoleredde. So sandyagadde banzanyireko ate bw'oba onzanyirako nkubikkulirwa. So nnyinza obutayomba naawe naye tekitegeeza ko nkozesa bitaliiyo. So kiri open kasobola okugamba musumba maanyi abanga atya Katonda ng'asaba. Mbadde siri redde ku ekyo no ng'omukulembeze wa kyaki ekintu kiri very sensitive kubanga ate obanga ngaaga nti onoonya saagala kubeera mu banoonya. Bo bwe balina okunoonya sinze nina okubanoonya. Ndi mukazi mufirika wadde na mbadde nnyo Bulaaya. I don't believe in advertising myself. Agambye yagatandika kuyimba nyimba kuyimba ku mikolo album esooka efuluma ddi ng'ogyeko yamanyiriire. I think I have to be in the studio maybe by Easter ejja kuba efuluma kubanga ngenda mu studio ne recording ndina ne video gye nina okufulumya eyo njagala gikolera ku lubalama lwa nnyanja. So yabiyinza obutaba nnyo bya marriage naye abantu baagala nnyo worship music wange bwe mbeera concentrated n'ekikola kijja kuba kirungi. Nina gundi show London UK bankolerayo ka show ku TV. So kigenda kumpa opportunity okuba nti nsobola n'okugattamu n'ebya London UK then ebya wano. So it's going to be a good video. Yes, kubanga nyimba gospel music. So yes, oba byabufumbo oba si byamaka oba byaki n'aba n'abafumbirwa baba bawasaba naawe bw'omukisa. So yeah, I'm going to do that very soon. Ekintu ekyo kiri very sensitive saagala mulinnyirira njagalamu ekitiibwa. Omukulu oyo yajjanga wano ku Pride Theatre n'aweereza ng'akyali mu Ndeeba n'omukyala bajja wano ne baweereza. So we've been friends
ate n'ekirala omuntu buli omu yamanyi bw'akola emirimu gye bibirikale we can criticize and okusinziira katonda bw'akikubikula but of course ekintu ekiri very sensitive njagala mbibalekere bo bannanyini bwe badiringe n'ebyabwe kubanga nange nina ebyange saagala kulinnyirira ddembe lyabwe era simanyi lwaki bannamawulire mukimbuuza nnyo naye nga siyinza kuyimaano ne ntandika kusala musango buli story ebeera ne sayidi endala musajja mugumu munjogera ye bw'oba omuwuliriza ku midiya kuba nange kwenkoma okumulaba simukyalira siri awo nti oba nkuba essimu netwogera naye bw'oba omuwuliriza ku midiya alabika nti naye alina ekimuluma ate ne sayidi eri eriyo ekiruma so ebintu bino biri very sensitive nsaba katonda abawa ekisa engeri gye bakikwatamu bibyo biyingiddemu n'amateeka I think it's a very serious issue here that one has to be careful era tusaba katonda abawa ekisa katonda abadde akyanyambye nga kizibu nnyo ne bunoonyereza ku gundi zange archives ku YouTube tosobola kunsangako nga nvumirira musumba mulala ndi muntu atagala kuwakula ntalo naye nga nange nzize nkiraba nga kisusse I think ebintu ebiri personal rules tulina okwegendeza obutabiteeka mu public kubanga ate tuba tuwa ekyokulabirako of course ensobi zibaawo naye bwe kibeera ate nga kyakwevumira ku kituuti ndowooza kiba kigenze wala maybe lwakuba nti baba tebasobola kwetuukirira kati naga nti okay nakubira essimu n'otagikwata oba tewampa audience twogere ku kiki wakola oba kyewanjogerako kale kankuswazi ku media but I don't think that is a solution era sina gwe ngenda kwatula linnya tulaki bakikola naye nze ekyo sikikkiririzaamu ekyokudda ku media okulumbagana muntu nga bwenjatula n'amanya ge era bwe munoonyerezaako ebyo sibikola however nsobola okubuulira samoni gwe bw'oba oluŋŋamizibwa katonda n'olaba nti kyenjogeddeko kikuyamba n'olondamu ebikolera naye ekyokwevuma ku media sikikkiririzaamu era sikiwagira obwenzi abasajja ne batunule ate kwegamba oli mutuufu nange neewuunya kubanga ate omusajja agamba ati mukyala we tayambala bw'ati ate bw'alengera akawala akanyumye ate akakwana nga sirinyirira ddembe lya muntu yenna tubisanze ne makyaki kati lwaki mukyala wo tomulabirira oba lwaki teyeerabirira sometimes neegendereza byennyambala most of my clothes ngoye mpanvu bye banjagalamu ebyo naye ninayo n'engoye ennyimpi yakati ate abalwawo okundaba mu bimpi baga kale musumba bulijjo singa kyoyambala kikubanga bacritics buli woolabaga musumba alina kwambala bwati musumba alina kwambala omuntu ayinza okuba nga asiba mu gomesi naye ng'azaala mu balunzi b'ente ku kyalo n'azaala abalongo omusajja ebweru ku kyalo awo alunda ente gwe n'okuba mu ngalo nti ndi Saalongo naye nga mu gomesi mwayendera kakati ffe abatambuddeko amawanga n'obeera nga you are dealing with different cultures oba different cultures ennyambala bwe tutuuka wano ebeera ya bantu kukwerondako naye nze I think muntu kola ekikusanyusa as long as tekikutwala mugeye nalabika bulungi nze nzikiriza mu kulabika obulungi era bwe sirabika bulungi nyinza n'okulwala omusujja make up nanzigwako ne lipstick mpulira bubi mbeera nga amafuta agawedde emmotoka nerabira ogula amata nengula make up esebu myaka 5 mugumu saawukana naye and it's okay muwala wange ali mu America era naye enkola naye abingulira so and I've been like this ne bwe nali sinabakufumbirwa I think kyekimu ku byampisa omulimu gwa modeling e Bulaaya so ku myaka 5 mugumu nze nzikiriza nkyali muto e Bulaaya bagamba life begins at 40 so I go to the gym I take care of myself I don't believe in gaining too much weight yes I go to the gym kuba nina okukendeeza ku lubuto engeri gye lwavaamu abalongo oluusi lulabika ng'olimu abaana ate nga ebyokuzaala nabimala so I have to go to the gym era abajimu balya nnyo ssente zange nga luyise nga yena atunulanga etaleega mabeere enywanto ziri eno wansi ku kundi mwerabirire bambi mwerabirire ate n'omwami gwena tomuwa reason kutunula bweru okujjako nga bamuloze nnyo
n'aleka ekimuli awaka kati ngaffe ebimuli ate n'awankawanka bw'aba aliko eddogo kitegerekeka naye bw'aba mutegeevu weerabirire omuwe reason olememuwa reason yakuzunga bweru kugenda kuwakula ndwadde ab'ebweru abawaka mpulirayo n'akameeza lwakuba nze saafuna ku mukisa gw'akameeza kesente z'akameeza kyeki zifunako ezo naye ndowooza gyeziri bazitegeeza ki zezigula emmere awaka kati gwozisaba oba aziteeka buteezi wow kale ogwo omukisa saagufunako ndowooza nali munyo olunnabulaaya nti n'omukyala alabirira awaka simanyi kasente ka ku mmeeza gye kali nali nga ndowooza nti bali mu katemba oba mugundi mu muzannyo obusente bw'akameeza gye buli nkiwulira bakyogera naye nze engeri gye saafuna mukisa ku kyexperiencingako nze nali ndowooza bali mu muzannyo gundi mu comedy naye bwe ziba gyeziri thats good era abasajja bakikola mwebale nnyo okuba nti mulekera abakyala akasente ku kameeza lwakuba bambize saakafunako ako but it's okay mukama n'abeera mwesigwa mwatu ate ekyewunyisa eddakiika 2 gammala bulungi dakiika nga 7-8 kunaaba 7-8 ziba za kunaaba eddakiika 3 za kusenya then dakiika zino 10 esigadde zimala makeup n'okwambala surprisingly I think because ndudde nnyo ku media tvs nti nalina okukikola mu bwangu okuyiga okukikola mu bwangu so mwatu atisirwa nnyo mu kinaabiro ate ensula ntegese byenayambala enkeera most of the things I wear tebyozebwa waka byozebwa mu dry clean so mba mmanyi nti kino kiri mu dry clean bakindeetere kyengenda okwambala enkya sina kyenyambala nga bakyoleza waka kuba kintu bwe kiba kya mutindo okukikuumira ku mutindo ate bw'olugoye bw'olwanika mu musana olwabadde olwa black ojja lukuvaamu nga lwa grey kubanga omusana gulwonoonye so ogula ebintu ng'olina obusobozi obubirabirira nebaza Katonda nti ampadde ekisa ekyo olwokuba nti naliko modo mmanyi ekintu ekinyumira manyi kala zenjagala so that's exactly what I choose. Yes sir. Waliwo olwenjimalamu engoye nenzireeta ku kyaki naye nga babulya nenkana size n'atwala ate ne bampeereza okuva e Italy ziva Italy London ne America ne bazindeetera oba e Dubai oba e Turkey. Embeera eriwo kati tesookedde mu Uganda twebaza omukulembeze w'eggwanga nti kataggulawo enkya abaana baddayo mu masomero oba this week abaana baddayo mu masomero so my prayer is that the Lord will enable us okuba ntukola nnyo tuve mu kwemulugunya economy embi kubanga we need to work towards it. Osobola okwemulugunya n'ofanga n'okaddiwanga wemulugunya naye nga tekikyusa embeera. I think we need to find a solution tukole nnyo abantu b'omu West baba badecidinga obaza nkole amasomero gundi floods enkuba yatonye ne ga flooding abantu bana babeera amayumba gajjude amazzi nadde ndaba ku mawulire nga kikwasa ennaku eggwanga lirimu ennaku Katonda mu Bayibuli agamba nti Yabezi n'asaba n'agamba nti Mukama gaziya ensalo zange tusabe Katonda wa Yabezi yakikola may the spirit of sorrow be removed from the country and may the Lord destroy the spirit of sorrow. Lwaki totunuzaako kamera mu baana ba street bali nga bali emmere olaba otya abaana abo balaba batudde balya babeera ku nguudo z'e Kampala era bajja ne bali yesebo batambula ne bava ku streets exactly batambula ne bava ku ma street ne bajja kwata only kwata wali abaana wokka tokwata mabega bajja ne balya era baabo bali I think ekyo kikola amakulu. Ku Lwokusatu next week tugenda kubeera Bugiri gyenzaalibwa Kapyanga ku kyalo ekyo abantu bakuŋŋaana abantu bajja okuva buli wamu twatwala vice president w'eggwanga ne twala speaker parliament tutayo abakulu bangi abazungu bakyalayo naye abantu bajjula motoka nezeetoloola enguudo zonna eziranye kubanga baba bajjukira olunaku Mukama lwe yampitirako nantwala ne muggulu mu 1982 nga nina emyaka 12 kati n'emyaka 5 mu gumu so kyendi saakibeera bubeezi kubanga nnaku zino abantu bakola amakyaki
ndi kyendi kuba Katonda yampita, and I've been preaching since I was 12 years old. Ekifaananyi kino bakinkuba ndi mu Israel kubanga ngenda mu Israel mu kusaba n'okusiiba, so yeah, it's going to be powerful and let's get ready for that. Mbebaza nti recently mwayitirako gye tuzimbye ekkanisa y'abantu emitwalo 2 eneetera okuggwa ekitiibwa kya Mukama. Walina amasomero ne byonna ebizimbiddwa amazima. Mukama abadde mwesigwa. Oh wow, ndooza bungi kubanga oluusi bujjula visas nga tebunnagwako, so mba nina okukazaayo ate ne bampa akalina space ya visa. Kyentera okufuna ekitawaanyako okubeera nti buli page ebeerako visa kati nemba si kyafuna. Lumu nali ŋŋende South Africa erina amateeka nti passport ne bw'eba ekyaliko you have to have a space we bastampinga exit ate nawali ng'otuuse ku port of entry kati nga tebalina we bastampinga visa era balina ku stampinga ku ndala ne bagamba but you are so lucky because if it was another person you must really be an anointed woman of God, you couldn't come here to South Africa without an empty page for your visa nga njina naye nga neetaaga stamp eyingira kaakati nga kisi kyekizibu naye nga sirina we bateeka stamp, so sibumanyi nabumanya bujjula nnyo visas. Yeah, kitiibwa kya Mukama. Amina. Kalina gwe tomulaba nti aliko omubiri alabika bulungi akalina. Yes, ebigambo byange kubaagaliza mwaka mupya tukole nnyo bambi okwemulugunya kungi obusungu bungi naye tusabe ekisa kyakana kibeewo. Omicron oba Omicron ono omupya, the third phase of corona according to the experts. Abagemeddwa tweyongera okufuna ne booster. Kwegamba abantu bangi bakigayalira tekakati kyabadde kinkabya n'amaziga mu district y'e Wakiso okuba nti abantu bagenze okutuuka ku gombolola we balina okubagemera ng'ate opportunity evuddewo ng'ate balina kusooka kola ku bapoliyo kubanga bakigayalirira, so tokigayalira because sooner or later ojja kukyetaaga. Olina okutambulira mu ntambula ey'olukale, omwana alina okusoma ne byonna ebyetaagisa. Tubeere just careful and let's take care of our health, continue to social distance, yambala mask, tukume obuyonjo, tusonyiwagane, twagale abantu. Omwaka guno tubeere bakozi nnyo Katonda agenda tuyamba, tusaasira abafiiriddwa abantu baabwe olwa COVID-19, but there is hope era Mukama agenda tuyambanga eggwanga ate nga Africa. Pastor Manji wangi eyani embaga eyakaba ate mmala gafumbirwa nga sinabeera na muntu no, ekyo kasooke tukireke kubanga kibadde kikyali kipya nnyo. Saagala kukola kintu nga ninga ali mu competition. Kati omukulu bw'aba agenda kuwasa omuwa time n'akikola. Obufumbo si ekintu ky'omala gabuukirako nti kakati nange nina okulaga bategere nange nsobola okufuna nange ndabuka bulungi. Amazima gali open nti sisobola kufuna muntu kubulwa kufuna muntu w'amakulu. Sisobola kubulwa kufuna muntu w'amakulu naye nange nina okwegendeza nesimala gabuuka ate kwejjusa nina okwegendeza. We need to differentiate excitement and the decision for a future because that is a lifetime future. So nkiwadde time ate saagala kulaga muntu yena ati nange nsobola. Bwe mba wakukikola it has to be real love, it has to be worth it, and that's going to be the last time. Okusinzira ate bwengeri gyendi musumba saagala kubuukabuuka kuva mu bufumbo buno na buli. So ekisa kya Katonda bwe kiri. Exactly. Emikwano nina mingi ate nina nabaga nti kiwe time, so I agree with them, so I need to give it a lot of time. So temunsuubira nze kubuuka kati nti embaga etuuse. No. Sigenda ku competing na muntu yenna. Enjogera ennaku zino egamba ati nkola kikola kitya kola ekikusanyusa kati obufumbo bate bukusanyusa ate ng'ogezaako kulaga nti nange nsobola. Embaga ebeera ya lunaku lumu ne abantu abagibaddeko ne bagyerabira bagamba emmere mwenva tezaanoze supu munnyo, omugole teyanyumye bulungi, omusajja abadde stress. Abasajja musala enviiri emisiwa ne girabika ku mutwe ng'olabika ogikoledde mu mabanja. Nze ebyo sibyagala. Bwe mba wakugikola ejja kuba tebangawo mu Uganda. I think between 2 to 3 years omuntu oba oyongedde okumutegeera kubanga human beings we hide our colors. Kyobola abangi beesanze nga bali mu maziga kubanga yakweka true colors kati ate agenda okuzijjayo ate ne wejjusa. I think 2 to 3 years will be a better idea. No making sure nti omuntu omwetegereza. So I advise nti soko ekiwe time tumala gabuukabuuka ate era tulaganya omusajja desperation. Togenda kusula wa musajja
Yeah, don't do that. Give him a reason to look for you. Let him look for you. Mukazi tonoonya musajja leka akunoonye bwe musinkana oba kifo kya lukale, give him respect. Kati ngaffe abalokole, respect him. Naye tomulaga nnyo desperation. Ku Saturday watuuse oli mu kugola masaati tanaba nakukwanjula kakati tomuwa reason kunoonya ssente kuwasa. I think abakazi oluusi bayitiza desperation. Ndi musumba mbiraba ate namwasanga muyisayisaamu amaaso oluusi ate ne mutuuka okola omukolo nga mupapapapa kuba olubuto mweruli nze bisibyagala. So kyetaaga okukwata mu muntu n'omwetegereza bulungi nnyo. Bw'aba akwagala ajja kukulinda, bw'aba adduse kitegeeza si wuwo ate si yasembyeyo mu nsi. Abasajja babatya kati nze ebyobulokole engeri gyoba walowooza kuba nze okubeera Bulaaya nalina opportunity okufumbirwa omuntu yenna naye ekyali kintawanya nga saagala kufumbirwa musajja atali mulokole. Sakati mu kutukuza nga batugamba nti alina kubeera muntu wa kyaki aweereza Mukama, kati awo tutomerera kubanga yeekweka mu ddiba eryo eryandi muntu wa kyaki naye nga takulaze true colors. Embaga neggwa n'omwejjusa. I think ekyo kyekyali kyandeetera ng'omwalo omuto okulowooza nti munange alina kubeera muweereza Mukama, ka true colors bwe zivaayo, that is how we end up suffering, but it's okay. Sinza asoosa ate sinza asembayo, and life continues and everything is fine. We are fine. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: Nooti 7 Nooti 2 1 Nooti 4 1 2 5 oba Nooti 755 3 731 oba Nooti 777 Nooti 23 4 Nooti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.